bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulungi, nkwanirizaako ne mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Nze Kizito Muluya Hannington, muweereza munno, atambudde naye wiiki eno nga tuyiga ku nsonga enkulu ey'obuwanika, nga twetegereza emikisa Katonda gye yeeteeseteese okutuwa newankubadde ng'oboolyawo bangi kuffe nga tetufuddeeyo kugimanya na kugitegeera. Naye njagala kwebaza ggwe asobodde okugoberera ate n'okutambulira wamu nange mu kyokuyiga kino kye tuyiga wiiki eno. Njagala kutegeeza nti nze Kizito Mukama gwawadde omukisa, naawe njagala kwebaza kubanga kuwadde omukisa. Bayibuli bw'eti bw'eyogera nti wa mukisa awulira ekigambo kya Katonda n'akyekuuma. Kale omukisa ogwo nzikiriza ng'ogututte. Mbeera wali Mukono ku ssomero lyaffe lye bayita Agape Christian Secondary School. Bw'otuuka e Mukono awo ku Bank of Africa oyambukira kilomita 1.5 ne wobuuza wa bodaboda abakutuusaako. Ssomero lya senior secondary era lya day na boarding. Tusomesa arts ne sciences ate nga kye tusinga okutegeera academics, empisa awamu n'okutya Katonda, ebyo tubikulembeza nnyo. Kale leeta omwana wo abeere nga agunjulwa mu ngeri esingako obulungi ate n'okuteekebwateekebwa okuba omuwanguzi mu nsi eno kw'oteeka n'obwakabaka bwa Katonda. Essomero lino liri ku musingi gwa Bwadventist naye ng'ate n'ab'enzikiriza endala mwana wattu bakkirizibwa okubeera nga basobola okugunjulwa n'okuteekebwateekebwa. Eyo nno Mukama gyantadde ekiseera kino okubeera nga mpeereza mu baana abo emiti emito. Njagala kukwanirizaako mu kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero era nga nkusaba weeteeketeeke tutambulire wamu. Katusabe. Katonda waffe, ekiseera kyo kituuse okwogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Jangu otuyigirize era otuluŋŋamye. Abalina okusoomoozebwa okutali ku bulamu bwabwe obabeere obajjanjabire obalabirire. Obeere Katonda waffe naffe tubeere baana b'ebbanga lyonna. Kisinga byonna otuwa amagezi okumanya n'okutegeera ebyo by'oyagala era tubyekuume. Bw'otyo olyoke otuteeketeeke okuba abawanguzi mu nsi eno ate n'okusikira obwakabaka bwo. Omukisa gwe wasuubiza abakwagala kagugende ku buli ssekinnoomu awulira ebigambo bino era Mukama guteeketeeke bangi olw'obwakabaka bugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bassebo ne bannyabo, njagala kubayozaayoza kubanga kaakano tutandikidde ddala okutegeera ensonga enkulu lwaki oboolyawo twandibadde abawanika abeesigwa mu maaso ga Katonda, kubanga tukizudde nti yatwesigisa obugagga bwe bwonna obuli mu nsi muno nga kw'otadde emibiri gyaffe n'ebyo byonna ebitwetoolodde. Olunaku olwajjo twetegereza ensonga eyitibwa talanta oba ebitone eby'enjawulo. Naye mu talanta ez'enjawulo ze twalabye bassebo ne bannyabo nga mulimu talanta nnyingi nnyo ezaweebwa abantu naye nga tebazikozesezza nga baziziise. Naye twalabye nti Katonda agenda kubasaba accountability era kinaaba kibi nnyo okubanga gwe omu ku abo abaziise ettalanta zaabwe oba nga bazikozesezza mu ngeri etaweesa Katonda kitiibwa. Njagala kukoola mu kyokuyiga eky'olwaleero nga tuyiga obuwanika obw'obudde. Abantu bangi tebamanyi nti obudde kya bugagga nnyo era emu ku talanta ezaaweebwa abantu ffenna abali ku nsi. Njagala kutumirako mukadde wange kayita James Kayunga wa Kisaawo, Ssenkulu wa Holma Construction. Atera okugamba nti waliwo abantu abalina obudde obungi newankubadde nga ffenna tulina essaawa 24 naye mwana wattu agamba nti bo abamu balina obudde bungi n'atuula awo okubala emmotoka okuva ku makya mpaka budde kuziba ng'ali awo bwe yeekwata emmotoka eyo yange no yange njagala bweti. Kale n'osanga abavubuka banno nga 6-7 nga batudde awo essaawa n'egwa wali ne bakwata ey'okubiri nga babala mmotoka. Njagala kutegeeza obudde kya bugagga Katonda kye yatuwa era nga emu ku talanta eyaweebwa buli muntu. Ekyewuunyisa kye kino,
obudde buno bwatuweebwa nga bwenkanankana. Essaawa zibeera 24 ezikola olunaku olumu, era obudde buno kitugwanira okubukozesa obulungi. Singa buli omu yalina budde bubwe mu nsi eno, ensi yali wadde confused. Simanyi oba okiteebereza, naye njagala kutegeeza nti twaweebwa obudde bwe bumu. Omuwandiisi nno ow'Abakolosaayi kyava atunyonnyola mu ssula ey'okuna lunyiriro olwokutaano n'atugamba nti mutambule ng'abalina amagezi, kubanga nga twegulira ekiseera oba nga twegulira ebbanga, kubanga ennaku ze tulimu mbi. Kitugwanira okutambula nga twebalira obudde. Ennaku zino mukiyita kwebeereramu. Kitugwanira okutambula nga twebeereramu, kubanga ebiseera bye tulimu bizibu nnyo. Njagala kukutegeeza mukwano gwange, teriyo ngeri yonna gy'oyinza kuzza kadde mabega akakugenzeeko, kubanga eddakiika egenda, akatikitiko akagenda, microsecond eyitawo, tosobola kugikomyawo ne baba kutenda. Olwekyo kitugwanira okuba nga tubala bulungi nnyo ebiseera byaffe bulungi. Si bwayogera bw'atyo Befeso, njagala kusomera mu ssula eno ey'okutaano olunyiriro lw'15 lukulu nnyo, kubanga lwongera okutujjukiza nti ebiseera weewaawo tuyinza okuba nga tubirina. Befeso essula 5 olunyiriro luno olw'15 ne 16 lukulu nnyo. Bayibuli bwe banga eyogera, omuwandiisi awandiika bw'ati: kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mukutegeeranga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. Omuwandiisi ono agamba nti kitugwanira bulijjo okwegulira ebbanga, kubanga ennaku ze tulimu mbi. Ekyo naawe okiraba gy'oyitira, gy'otambulira ng'ennaku mbi. Ennaku zino abaana bakuba zi pavers, akusanga n'akubala nti olabika olinamuko akasente, n'afuna peva n'agikuba ku mutwe n'ogwa wali, n'akubbako byakubbyeko n'agenda. Ennaku mbi. Olwekyo mukwano gwange mwanyina zawulira ebigambo bino, omuwandiisi ono atukubiriza era nga atuteekesaako omulaka nti kitugwanira okubala ennaku zaffe, kitugwanira okutambula ng'abalina amagezi, kubanga ennaku zino mbi. Buvunaanyizibwa bwo n'obwange mukwano gwange mwanyina zawulira ebigambo bino, okukola ekyo ekisingako obulungi mu kaseera ako k'olina, kubanga oba oli awo tomanyi ddira ogenda kuva mu bulamu bwa nsi eno. Abantu bangi tubalabye nga boogera nga b'amaanyi, nga balaga ng'abanaabeerawo ebbanga lyonna, naye bambi ne bamaliriza nga obulamu bwabwe tebuliwo. Olwekyo mukwano gwange mpuliriza, buvunaanyizibwa bwo ggwe ng'omuwanika w'ebintu bya Katonda, nga n'obudde mwe buli, okubeera nga okukozesa bulungi ekiseera ekyo ky'osigazza Katonda kyakuwadde mu ngeri esingako obulungi. Muwandiisi oli owa Koseya kyava ayogera nti tusige mu butuukirivu era tulikungula ekisa. Bw'onaasoma Koseya essula 10 olunyiriro lw'12, omuwandiisi oyo akinyweza ng'atukubiriza era ng'atutegeeza tusige mu butuukirivu, tujja kukungula mu butuukirivu. Simanyi ggwe ebiseera bye ebisinga obisiga mu ki? Simanyi ebiseera bye obisinga oteeka mu ki? Amaanyi go, amagezi go, okutegeera kw'ebirowoozo byo, ekyo ky'osigamu era ky'ogenda okukungula, kubanga Bayibuli bw'etyo bw'ekyogera nti ky'osiga ky'okungula. Teriiyo muntu asobola kusiga kintu kirungi ate n'akungula kibi. Njagala kutegeeza mukwano gwange, omuwandiisi wa Koseya ekyo akiremerako era n'akisimbako amannyo ng'atutegeeza nti ky'osiga ky'okungula. Olwekyo gwe ssebo naawe nnyabo awulira ebigambo bino, njagala kutegeeza kinkugwanira okukozesa obulungi ebiseera byange, kubanga ebiseera bwe bulamu bwo. Kayimba kali tokajjukira abaana ke baayimba nti ebiseera bulamu bwo n'obulamu bwo budde. Bw'obanga tobukozesezza bulungi neggulumye. Mwebale nnyo abaateekateeka kayimba ako. Olwekyo mukwano gwange mpuliriza ebigambo bino, Katonda atusuubira okukozesa ebiseera byaffe obulungi, ge mazima agasembayo era agatajunguluddwa nga bwe tugamba ku TV yaffe eno FBN, amazima agatagujunguluddwa. Omuwandiisi w'Abakolinso nno essula ey'omukaaga, njogera ku Bakolinso ekyokubiri, essula 6 olunyiriro lw'okubiri lukulu nnyo mu bigambo bino, kubanga ayongera okukitegeeza nti kubanga ayogera nti mu biro eby'okukkiririzibwamu n'okuwulira ne ku lunaku olw'obulokozi nakuyamba. Laba kaakano bye biro eby'okukkirizibwamu
laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi. Njagala kutegeeza toyinaayo lunaku lulala lwonna, naye olunaku lw'oyinawo lwe lwaleero, kubanga olwajja olwayise ate n'olwenkya tomanyi bigenda kubeerawo. Olunaku olwaleero olukozeemu ki? Eddakiika eyo eyise mabega obadde okola ki? Eddakiika eddako pulaninze kukola ki? Bw'obanga topulaninze kubaako kyokola, oba opulaninze okubeera nga ogwa, kubanga era obeera okozesezza obudde obwo okwonoona. N'olwekyo mukwano gwange awulira ebigambo bino, tewateekeddwawo kubeerawo budde bwa kwonoona, tewateekeddwawo kubeerawo obudde bwa kumala biseera, tewateekeddwa kubeerawo obudde bwa kunyumya mboozi tategeerekeka. Wateekwa okubaawo obudde obw'okukozesa buli kimu, kubanga essaawa ziri 24, essaawa zo zibale bulungi era ozipulaninge, kubanga ekyo Katonda kyakwagaza. Olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti kitugwanira bulijjo okukozesa obulungi ebiseera byaffe ng'omuwandiisi bw'atunnyonnyola mu kitabo kya Zabbuli, actually mu Zabbuli ey'ekyenda. Bw'obanga osomye olunyiriri olw'ekkumi, omuwandiisi ono bw'aba ayogera ku biseera ayogera nga tutegeeza nti kya nsonga era kikulu nnyo okukozesa obulungi ebiseera byaffe. Zabbuli 9 olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7, era naye amaanyi gaweza emyaka 80, naye amalala gaabwe bwe gategana n'okunakuwala kwereere. Amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere, kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Ebigambo bino bigenda eri ffe abavubuka abawuliriza ebigambo bino era ababiraba. Omuwandiisi ono ng'akinyweza era ng'akikkaatiriza nti emyaka gyaffe gyandibadde myaka 7, naye bwe tuba nga tuwaliriza nnyo ne tuyingirako mu 8. Olwekyo simanyi osigazaayo myaka emeka okuweza emyaka 7. Kituufu oyinza okuba nga kati oyingira myaka 3, oyinza okuba oyingira 25, oyingira 17, oyinza okuba oli mu bigambo bino naye ng'oyingidde myaka 4. Njagala kutegeeza osigazaayo emyaka mitono okuweza emyaka 7. Bw'onaawaliriza ennyo n'oweza 8, bw'onaasukka emyaka 8, ogenda kubanga ebigenda mu maaso biraba bulabi ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Olwekyo nsaba tulwanire mu myaka egyo tulina, kubanga akadde kaffe katono. Bayibuli ekinnyonnyola bulungi nnyo. Njagala kusomera lunyiriri luno mu Zabbuli 89, lunyiriri 47 lututegeeza nti ebiseera bye tulina bitono. Zabbuli 89 lunyiriri 47 lukulu nnyo, kubanga lutunnyonnyola akaseera kaffe nga bwe kafaanana. 89 olunyiriri 47 lugamba nti ojjukire nkwegayiridde ekiseera kyange bwe kiri ekitono. Abaana b'abantu bonna nga wabatondera ebitaliimu. Ekiseera kyaffe kitono, kitugwanira okujjukira bulijjo, naye ekiseera ekitono ekyo okikozeemu ki? Ekiseera ekitono ekyo buvunaanyizibwa bwo buli ki? Nga tukola ebitubeeza mu bulamu buno okutwala mu maaso obulamu, okuba obulungi, okweyagalako, okuvuga ku mmotoka, okusulako mu maka aganyirira, okugulako ku ttaka, okuwasaako ku bakyala n'okukola ebirala byonna nga tubikola. Njagala kutegeeza waliwo mission Katonda gy'atwagaza naddala ffe abavubuka okulaba nga ddala tusobola okubeera ab'omugaso mu kaseera k'atuwadde. Omuwandiisi w'Abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri lwa 20 agezaako okutunnyonnyola biki bye tuyinza okukolamu obudde bwaffe ne butatusala, kubanga bangi tubalabye nga babaddewo nga beeyagadde, naye ng'ekyamazima bw'omutunulira bw'oti obudde bwe bwamusala, ng'alaba bye yatwalanga eby'omuwendo kaakano tebikyali bya muwendo, bye yatwalanga eby'amaanyi kaakano tebikyamuyamba. Naye Bakolinso essula ey'okutaano, tuli mu Bakolinso ekyokubiri olunyiriri lwa 20 lukulu nnyo, lugamba nti kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe, tubeegayirira mu kifo kya Kristo, mutabagane ne Katonda. Bassebo ne bannyaba akaseera ke tulina katutabagane ne Katonda, era Katonda atukubiriza okwegayirira abantu mu kifo kye nga tubategeeza nti kibagwanira okutabagana ne Katonda, kubanga y'engeri yokka gye tuyinza okukozesaamu ebiseera byaffe ne bibeera bya muwendo mu maaso ga Katonda, naye iba nga binaatuyamba. Gwe omuvubuka atannaba kutabagana na Katonda, ng'obudde bwe obwonoonera mu biduula, obudde bwe obwonoonera mu kunywa mwenge, okugogaaya kakoolo, olya mayirungi,
simanyanga nkwacyo n'ebirala bingi nnyo, njagala kutegeeza kikugwanira okwetereeza odde eri Katonda, kubanga akadde k'oyina katono nnyo. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Nze nnyimiridde wano ng'omubaka nga mbeegayirira bassebo ne bannyabo. Omuwandiisi agambye nti emyaka giri 7 bwe tuwaliriza ennyo 8 ekisukkako awo tubeerawo bubeezi kugamba nti gundi waali tannafa, naye ng'ekyamazima bye tulina okukola byonna tulina bikolera mu myaka egyo. Kale gwe atannaba kuyingira myaka 7 ne bw'oba ng'ogiyingidde naye ng'ekyamazima oba oli awo obadde tonnatereeza nkolaganayo ne Katonda, y'ensonga ke kaseera era ke kadde obeere nga otereeza enkolaganayo ne Katonda, kubanga ekyo kyakwagaza era kyakusuubiramu. Njagala kutegeeza mukwano gwange mwannyinaze nti tewaliwo kintu kirala ky'amaanyi kye tuyinza kukola okulega okutereeza enkolagana yaffe ne Katonda. Bwe tubanga tunaabeera bawanika abeesigwa ab'ebyo Katonda bye yatuteresa, kitugwanira okubanga enkolagana yaffe n'empuliziganya yaffe ne Katonda nnungi nnyo. Omuwandiisi wa Zabbuli nno kyava atuwandiikira mu 126 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga ebigambo ebikulu era bye twetaaga okutegeera ennyo. Zabbuli 126 olunyiriri olw'okutaano lugamba nti abasiga nga bakaaba amaziga balikungula nga basanyuka, newankubadde nga bagenda nga bakaaba ng'atwala ensigo, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Emyaka gye tulina gino egy'ekivubuka nsigo, engeri gy'ogikozesaamu yegenda okusalawo kiki ky'ogenda okubeera. Bw'onaayagala okulya ensigo ogenda kutuuka okungula naye nga tolina kyokungula. Abavubuka bangi mbalaba ng'ensigo bali mu kugirya ng'obulamu bwabwe njagala kutegeeza babufudde ekitagasa. Abavubuka bangi obulamu bwabwe babuwaddeyo okubeera nga beeyonoonyesa n'ebikolwa eby'obukaba, nga beeyonoonyesa n'ebikolwa eby'obutamiivu, nga beeyonoonyesa n'ebikolwa eby'okulimba n'okuvuma n'okwefuula ekitagasa. Naye omuwandiisi ono agambye nti emyaka egy'ekivubuka gye tulimu nsigo, ensigo eyo bw'onaagirya ogenda tuuka okukungula naye ng'ebikungulwa tobiraba. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti kikulu nnyo bulijjo okumanya nti emyaka gye tulimu era gye tutambuliramu bwe tunaagikozesa obubi tugenda kutuuka ekiseera okutubuuza accountability, naye ng'engeri gye twakozesaamu emyaka gyaffe si nnungi. Abazeeyi bangi tubalabye ng'ekyamazima baaliko mu bulamu nga basobola okubuteekateeka naye nga emyaka gyabwe baagikozesa mu ngeri etaweesa Katonda kitiibwa. Omuwandiisi oli kyavudde atugamba nti ekisinga byonna nga tukole ebyo nga tusiga mu butuukirivu, kubanga bwe tusiga mu butuukirivu tetugenda kwejjusa. Bwe tusiga mu butuukirivu tugenda kubeera bawanguzi. Bwe tusiga mu butuukirivu tusobola okubeera abantu ab'enjawulo. Muvubuka munnanga ndaba, njagala kulowooza nti ekyokuyiga kino kikwatako nnyo nange nga kinkwatako. Obudde bwaffe tubukozese mu ngeri esingako obulungi era engeri eweesa Katonda ekitiibwa. Njagala kutegeeza mukwano gwange nti tewali ngeri yonna gye tuyinza kukolamu kulaba nga tugulumiza Katonda mu bulamu bwaffe okuleka nga tukozesezza obudde bwaffe. Olw'ekyo bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza nti Katonda alina kyatusuubiramu ffenna, kubanga bwe twalabye olunaku olwajjo alina talanta ez'enjawulo ze yatuwa, naye talanta ezo atusuubira okuzikozesa mu ngeri egulumiza erinnya lye. Omuwandiisi w'ekitabo kya Yokaana essula ey'okunoonya olwa 35 yatutegeeza ebigambo ebikulu bye njagadde okugabanako naawe. Yokaana essula 4 olunywa olwa 35 lwogera ebigambo ebikulu wano. Lugamba nti mmwe temwogera nti esigaddeyo emyezi 4 okukungula kulyoke kutuuke? Laba mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro nga zimaze okutukula okukungulibwa. Omuwandiisi ono agamba nti wasigaddeyo emyezi 4 okukungula kutuuke bwe twogera. Ekyamazima emyaka gyaffe tugibalira ku ngalo. Emyaka gyaffe tugibalira ku ngalo. Buli mwaka oguyitawo tosigala nga bw'obadde gwe ssebo naawe nnya bantunuulira. Buli mwaka oguyitawo ebintu bikyuka. Abadde talina birevu ogenda kubimera, ebibadde bitaliimu nvi bigenda kujjamu envi. Njagala kutegeeza ogenda kuwanvuwa. Emyaka gitambula, naye emyaka nga gitambula emyaka gyo gikozeemu ki? Kiki ekyo ky'okoze ky'olaba nga ddala kijja mu myaka gy'olina? Abavubuka bangi ennaku zino obulamu
babulya ng'abagamba nti enkya tebaabeerewo. Naye njagala kubategeeza nti ogenda kubeerawo n'okukaddiwe. Kituufu oyinza okuba ng'olowooza nti onaabanga gundi oli eyafa, naye gwe oyinza obutafa. Olwekyo nsaba tutambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba, tutambule nga tubala ennaku zaffe, kubanga ennaku ze tulimu mbi. Singa onaawangaala, singa onaafuna omukisa n'owangaala, naye ng'obulamu bw'otambuliddemu wali olowooza ogenda kufa, ogenda kukola otya? Abantu bangi tubalabyeko nga batunze byonna ne bye baba balekera n'amalaalo ne bagatunda, ne bamala ne babeera mu bulamu obw'okwekubagiza, obulamu obw'ennyiike. Era ne bamaliriza nga abamu bagudde eddalu, banywedde ebiragalalagala, kubanga balowooza nti bagenda kufa naye ne batafa. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti akaseera kakyaliwo okutereeza obulamu bwaffe. Njagala kutegeeza nti tukyasobolera ddala okuyimuka ne tubaako bye tukola ebiweesa Katonda ekitiibwa. Katonda yatuteekerateekera ennaku 6 nga za kukola mirimu gyaffe, okuva ku lunaku olusooka mu wiiki olw'Essande okutuuka ku lunaku olwa Friday. Ezo yazituwa tukole emirimu kuva ku makya. Wali omukwano gwange omu atera okunsesa Musumba Sentamu John Maka nkutumiddeko, omusajja weeyo nswanjere, naye atera okuŋŋamba nti olinayo ekyawandiikibwa ekigamba nti olunaku obudde obw'ekiro bwakwebaka. Ekyamazima nga nange ekyawandiikibwa sikirina. Naye njagala kutegeeza nti abantu bakola. Okuwummula kikulu nnyo era kirungi, n'abasawo bakiragira, naye towummula ssaawa 15 mu lunaku. Ekinene ennyo owummula essaawa 8, kubanga ezo zijja kuwa obulamu. Omuwandiisi agamba nti ennaku 6 za kukola mirimu. Olunaku olw'omusanvu Katonda lwe yatuwa nga lwakuwummula, fumitiriza ku bulungi bwe n'ekisa kye n'okumusinza mu ngeri esingako obulungi. Naye ennaku zino ezisigadde 6 katukole emirimu gyaffe, katulabirire Katonda bye yatuwa okulabirira, katutambuze obulamu mu ngeri ey'okukola nga Katonda bwe yateekateeka. Bavubuka ennaku zino ebiseera ebisinga babimalira ku social media. Kyamazima nti social media esobola okubeera ekintu eky'omuwendo ennyo eri obulamu bwo, naye ate era esobola okubeera ekintu ekizibu nnyo era ekizikiriza obulamu bwo. Olwekyo social media sigigaana, kubanga ye trend gye tulimu gy'emyaka gyaffe, naye nga tuli ku social media tufisseewoko n'obudde obukola. Ebirowoozo weebiri nga gundi yatrendingira ku social media, kati mugagga muvundu kituufu, naye gwe si gwe gundi. Era ebiseera bingi tukemeddwa okulowooza nti tuli balala. Ennaku 6 katuzikozese okukola ekyo Katonda kyatusuubiramu, okukola n'emikono gyaffe, okukola n'amaanyi gaffe, okulaba nga waliwo kye tutuukako ekyenjawulo. Njagala kutegeeza mukwano gwange, Bayibuli etunyonnyola bulungi nnyo nga Katonda yali nteekateeka ye okulaba nga atuwa olunaku luno olw'ekiwummulo. Era ayogera bulungi nnyo eri mu kitabo kya Isaaya essuula ya 58 ng'atutegeeza nti olunaku olw'omusanvu ye Katonda lwe yateekawo, ezisigadde gwe azeeteekerawo. Isaaya 58 13 atunnyonnyola nti olunaku olw'omusanvu lwa kuwummula na kumusinza. Era singa ogenda mu bintu ebirala byonna ebitali kusinza olunaku olwa Sabbiiti n'ogenda gwe n'okola by'oyagala, olubiseera ebyo oba obikozesezza bubi, kubanga oba totambudde ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Isaaya 57:13 lugamba nti bw'onaakyusanga ekigere kyo okuva ku Sabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu. Sabbiiti n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa, n'ogisangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe, so nga tonoonya by'oyagala ggwe. Njagala kutegeeza, Bayibuli etutegeeza bulungi nnyo nti ku Sabbiiti Katonda yaluteekawo nga lunaku lwa njawulo. Kuviira ddala mu lubereberye eri essuula ey'okubiri, bw'onaasoma olunya olusooka n'olwokubiri ojja kulaba Katonda olunaku lwe yalutukuza n'aluwa omukisa n'aluwummulirako. Ojja kulaba nga olunaku olwo Katonda yalufuula lwa njawulo, yalufuula lukulu era yalwawula mu zonna. Olwekyo mukwano gwange mwannyinaze mugana awulira ebigambo bino, teweerabiranga nti Katonda ye yakola obudde, teweerabiranga nti ennyiriri zonna ze tusomye zitukubiriza okukozesa obulungi ebiseera byaffe.
nsaba Mukama akuwa amagezi, Mukama akuwa amaanyi, Mukama akuwa obusobozi okozese bulungi ebiseera by'olina. Bw'onaaba ng'obikozesezza bulungi togenda kwejjusa era ogenda kubeera muwanguzi. Obulamu bwo obw'ekikadde bujja kukunyumira kubanga onaaba okoze ekyo ekisingako obulungi. Lwaki teweewombeeka ne tuwaayo okusaba Mukama n'atusaasira ne tukozesa bulungi akaseera ke tulina kubanga ekyo ky'ekyobugagga kyaffe. Katusabe. Katonda kitaffe atwagala tukwebazizza kubanga otuwadde omukisa omulala okufumiitiriza ku budde bwe tumala mu nsi muno nga tweteekateeka. Tusaba nga twegayirira otuluŋŋamye otuwa amaanyi n'amagezi tukozese bulungi ebiseera byaffe era tubale bulungi ennaku zaffe. Bw'otyo tulyoke tuwangulire mu byonna kubanga tusabye nga tukkiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere wamu naawe. Weeraba. Okusomezebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Okuva ku makya nga weetegekera olunaku wakati mirimu gyo ne mu nnyondo zo okutuuka okuzibya obudde weetaaga okuluŋŋamizibwa kwa Katonda. Kyetuva tukola bukubiri okukutuusaako puroguramu ez'enjawulo. Puroguramu yo ensula ey'enkya Bayibuli egamba ki? Puroguramu Jjulira Mukama. Eno ye puroguramu lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Tulyoke tutambulire wamu ne Katonda waffe wano ku 3ABN TV Uganda. Obwapa obutatyobuddwa.